obukulembeze bwa National Unity Platform tufunye abagenyi aba ambassadors okuva mu mawanga ag'enjawulo. Omu ya ambassador akulira delegation ya European Union, tubadde na ambassador wa France, ambassador wa Netherlands, ambassador wa Hungary, ambassador wa Austria, ambassador wa Sweden, ambassador wa Ireland ne ambassador wa Denmark. Bazze kukyalira obukulembeze bwa National Unity Platform wano ku kitebe kyaffe okuwayamuko ku nsonga ez'enjawulo. Bambasada bano batera okusinkana abakulu mu government, President Museveni ne banne mu government okuwayamuko ku bigenda mu maaso mu ggwanga kuba bali wano ng'abatume. Naye mu buufu weebo naffe bazze okuwayamuko naffe kubanga naffe tulina paati gye tuzanya mu ggwanga lyattu lino. Ate kaakano tulina kibiina kya byabufuzi nga NUP, National Unity Platform. So nga bazze tuwayemuko ku nsonga ez'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga ne tubawa endowooza zaffe, of course ne tubabuulira ebikwata ku kibiina kyaffe nga National Unity Platform. Nabo of course n'otuyozaayoza batuyozaayozezza olw'okubanga tetwafuusa abakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform, nabo ne batuwa endowooza zaabwe ebisinga betuwayizaamuko bibadde byakafubo kaffe nyinza obutabibabuulira, naye meeting ebadde nnungi nga tuwayamuko n'abakulu bano. Yes, of course they did talk to us about the upcoming election. They shared their concerns because our elections always have issues, just like our Supreme Court of this country has said several times. They talk about unfairness, they talk about voter bribery, intimidation. That has been said by our Supreme Court. The violence, I mean, because an election does not happen just on the D-Day, but it's an entire process. Honorable Kyagulanyi, team leader, cannot go out there and hold consultations. He is barred from going to radio stations. All these are concerns, which concerns they also hope to discuss with the people in government, because it's important. It's important that there gets to be fairness. It's important that the ground gets to be level.